genda ko wali mu bitundu by'ekibuga ky'Embale enjaga efuuse enjaga abaana banywa ebinyooka nga n'ebibaluka kwotadde poliisi ekoze ebikwekweto tokowenje okusobola okulaba ng'efuuza ebyalo nate ebikyagenda maaso n'okubanga birima enjaga wabula mu maka poliisi terina muntu n'omu gwesanzeeyo kabe mwana yadde omuvubuka wabula namukadde asangiddwa wagambye nti enjaga eno abavubuka bagitunda munda mu ggwanga erya Kenya okugijja mu Uganda okugitwala munda mu ggwanga eryo anti omulirwano wa Luganda talibwa konkokompanga. Poliisi mbitundu eby'Embale ng'ekulembeddwamu agikulira ASP Otim John Bosco balemereddwa okusaanyaawo enjaga eri ku eka 5 ku byalo 2 okuli Nangirima Upper ne Nangirima Lower mu Busoba sub-county mu disitulikiti y'Embale. Waliwo n'enjaga egiddwa mayumba g'abantu nayo neeyokebwa. Poliisi erabise nga mmalirivu ekoze ebikwekweto n'etandika okutemaatema enjaga eno nga nawalala bw'egikuula naye ekiseera kituuse nga tebakyasobola kumalako olw'enjaga ebadde nnyingi era bano beesanze nga basobodde okuyonoonako ya kyalo kimu ne basaba amagye ga UPDF nabo okubeegattako. Abamu ku batuuze babadde batemezeddwako dda bannaabwe ku nsonga egenda mu maaso mu kitundu era poliisi egenze okutuuka mu maka g'abamu nga badduse dda era tewali muvubuka yenna asangiddwawo wadde omukazi wadde omusajja newankubadde omwana bonna babadde bayawulidde dda ekitundu. Poliisi esanzeewo ko ku basajja abakadde naye nga bano tebasobola na kudduka. Wabula bannamukadde bano okwewozaako bagambye nti bossi be bagirima batabani baabwe be bagirima ne bagitunda mu ggwanga erya Kenya. Bagamba baagala okunkuba ate nga ndi mulwadde. Baluwabo. I'm not involved with that thing. When one of my sons is being put on down now because of that thing. It's in Maluku. Alima? Hii wa kijana ndio nalima hiyo kitu na mtoto ya boma hiyo ndio nalimanga hiyo kitu. Sasa wanaiuzia wapi? Wati ya Kenya ndio nakuja kununua hapo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Elgon ASP Rogers Taitika agambye nti ebikwekweto bino bigendereddwamu kufuuza abo abasoose okukozesa ebiragalalagala n'abaana wamu n'abaana b'amasomero abayingidde mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Tuze tulaba nti enjaga eno eviirako ebintu ebikola ebimenya amateeka mu Uganda. Tuze tulaba kati abaana b'amasomero abamu basanga n'ebiragalalagala bino babira mu nsawo, osanga abavubuka balina ebiragalalagala. Kati bano ku kyalo kino begunjiddewo omuze nti balina acres and acres ez'enjaga mu bitundu bino, ekintu ekimenya amateeka. Of course amateeka gagamba nti omuntu yenna alima enjaga oyo asangibwa ng'ali mu kugirima, oyo yenna apangisa okukozesa ettaka lye okulimako enjaga, n'oyo asangibwa nayo mu nnyumba, of course abeera aziza omusa. Wabula yadde nga gubadde gutyo agambye nti abantu mu kitundu kino bakendezezzaako ku muze ogw'okusimba enjaga nga kati basobola okusimba ku muwogo ne lumonde n'emmere endala. Naye olaba ebitundu ebimu kati bazze batandika okubeera nti bali olabako muwogo, olaba lumonde biki, naye gye buddeko eri nga ekitundu kino kyo kibadde kibi nnyo mu bitundu. Naye ffe tujja gungano kyova olaba abasirikale baffe tukwataganiza wamu UPDF, tukwataganizemu n'abatuuze abamu, akakasizza nti abantu 10 be bakwatiddwa mu kikwekweto kino. Abamu tuba tutte wali ku CPS ebusoba, tugenze bwetyo nga tuba distributinga era tukyagenda mu maaso okulaba ate kirungi nti bavuddeyo bali mutuwa information enekusifu tusobozesa okulaba nga tukwata n'abalala abenyigidde mu kikola kino. Byamakumbi Emmanuel, Crossroads TV, Omunnyo.